bazingako amaka ga Robert Kyagulanyi ne balumba mukyala we ne bamutulugunya era nawulidde nti abantu abajja okumulaba tebabakiriza kuyingira. Ebyo byensomye mu mateeka ga Uganda. Ebintu ng'ebyo tulina okubivumirira. Bigambo bya minisita w'ensonga z'amateeka ow'eggwanga Honorable Norbert Mao omulundi guno ng'ayogera ku Bobi Wine wamu ne famire ye wamu n'ekibiina ki The National Unity Platform byawukanyeko ku ebyo byazze ayogera olw'ensonga nti ababiri wandisanga ng'endowooza babadde tebazifaanaganya. Naye omulundi guno Norbert Mao avuddeyo n'agamba nti kikyamu kibi akivumirira nesse kuvumirira yonna yenna ekikoleddwa Bobi Wine naddala mu kaseera nga kano ke tubaddemu ak'ebyokulonda. Just of recent abawanvu n'abampi we bayingira amaka ga Bobi Wine emagere ne batandika okuba nti bakikijjanya omukyala. Agamba nti bwe babanga baali tebaagala Bobi Wine kwesimbawo afazaali tebandimukkiriza rather than okubeera nti batuuka ne mu mbeera gye batuusemu okubanga babigassemu famire. Lwaki okkiriza omuntu okwewandiisa okwesimbawo ku bwa pulezidenti ate n'omulemesa obulamu bwe bwonna bwonna? Tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tugoberera amateeka agaliwo. Simanyi mu abanamawulire babakiriza okutuukayo kuba sinalaba munamawulire yenna nga aleta images eziva mu maka ga Robert Kyagulanyi. Naye nga ekintu ekyo tuteeka okukiyingiramu tulabe nga embeera eddawo eri nnomo kuba candidate ali omu toyinza kuyingiza mu famire. Ekyogaana abantu ogenda okuyingira mu maka ga Robert Kyagulanyi oba okubatwalira emmere n'okutulugunya mukyala we, ebyo byonna bintu bikyamu nnyo, tulina okubivumirira. Bimenya n'amateeka ga Uganda. Bigambo bya Norbert Mao ojja kujjukira nti gye buvuddeko ye ne Bobi Wine babadde tebalima kambugu naddala mu ngeri gye babadde beeweereza ebigambo wano na wali. Ojja kujjukira nti Norbert Mao y'omu ku baasimbira ddala ekkuuli ery'ekibiina ki The National Unity Platform ku nsonga za iPod we yabagamba nti mugoberere amateeka ate n'engeri gye kiri nti Mao ye kennyini ye chairman kati owa iPod n'ebirala bibadde bingi nnyo nnyini ddala. Omukulu byazze ayogera wabula ate era mukadde ke kamu ne Bobi Wine abadde nga bw'afuna omukisa era naye ng'amuddiza busaga wa bwereere okubeera nti awakanya ebyo Norbert Mao byabadde ng'asimbangako ekkuuli. Bobi Wine byabadde awulira nti binyigiriza bonga ku ludda oluvuganya gavumenti. Wabula omulundi guno Norbert Mao yavuddeyo n'agamba nti temusobola kubonyaabonya Bobi Wine ne mumutuusa ku kino. At least mwandibadde mwogera ne mugamba nti kale teweesimba oba ne mulemesa bulemesa kola ekyo rather than okubeera nti mubiteekamu abo abatabiriimu. Kati nno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi nnya February omwaka 2026 ekitebe ki The National Unity Platform wali ekavule kizeemu okubeera nga emirimu gyongera okutojjera era nga David Lewis Rubongoya obubaka bwazze nabwo era bwaweereza atwala akakiiko k'ebyokulonda ow'ekitiibwa Byabakama si biwoomu era obubaka bubadde bwa bukaawu. That our president is alive, although not well, because he wouldn't want to be in hiding if the criminal regime wasn't looking for him to kill him. And as you've all been seeing the tweets talking about all sorts of things they want to do to him. So he's alive and he sends greetings to the nation. We'll be speaking to the nation very soon. David Lewis Rubongoya bw'abadde atandika address ye wali ku kitebe ki The National Unity Platform atugambye nti Bobi Wine gyali ali bulungi nnyo nnyini ddala newankubadde tali mu nteeko esembayo olw'ensonga tayagala kubeera nga ali gye yeekwese alisi yandyagadde okubeera nabo ne bannayuganda bonna wamu. Agambye nti mu bbanga eritali lyawala
mutuule mukalire olw'ensonga nti Bobi Wine mu bbanga eritali lya wala wakwogerako eri bannayuganda naddala nga ekiseera ekituufu kituuse. To reiterate our position that we completely reject the results of the elections which were read by Mr. Byabakama. The National Unity Platform rejects 100% the results which were read by Byabakama. One, because they did not have basis. Up to now, Byabakama has not put out the DR forms which he was relying on to declare things. David Lewis Rubongoya aweereza obubaka eri omulamuzi Byabakama n'agamba nti bo nga ba NUP bagaana ebitundu 10 ku buli 10 buli kyonna ekyalangirirwa mu kalulu akawedde. Era David Lewis Rubongoya n'agamba nti byonna ebyalangirirwa omulamuzi Byabakama amazima byali tebiina simba kwe bisimbye oba kwogamba nti amakanda kwe biva. Era agambye nti paka nakati bo bakyebuuza lwaki omulamuzi Byabakama tajjayo DR forms ze yayimirirako okubeera nga alangirira. Some people have been asking us, where is our evidence of the vote rigging? But we've been telling you people that when you are going to bring evidence, we want the Electoral Commission to say, this is what we based on to declare, because we have our DR forms. Yes, we do not have all of them because in some places they arrested our polling agents, did all sorts of things. But I can say we have a substantial number of DR forms which we can compare. And we challenge Byabakama to release those DR forms which they used to declare the results they are declaring. David Lewis Rubongoya agamba nti bantu bangi abavuddeyo ne babambalira ne babagamba bonga aba NUP oba bawakanya ebyo ebyava mu kulonda kale baveeyo bonga aba NUP batulage obujulizi bwe balina. David Lewis Rubongoya agambye nti bo kye baagala leka akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kabalageko mpapula kize kaakozesa okulangirira kati nabo we bajja okugirayo obujulizi bwabwe. Wabula David Lewis Rubongoya ayogedde amazima n'agamba nti g'amazima tebalina DR forms zimala like zijjudde ez'eggwanga lyonna wabula balina ezo ez'omuzinzi. They don't have all DR forms but they have substantial ones. Kyekyo kyabadde agezaako okunyonnyola ti DR forms tebazirina zonna wabula balina ezo ezandibadde ez'essimba kubasobola okuba nti beesimba okubanga bakyalenje nga akakiiko k'ebyokulonda. Ensonga lwaki DR forms mu ggwanga lyonna tebazirina, David Lewis Rubongoya agamba nti bakwata ba agenti baabwe ne basukka ne we bandikomye. You saw what was happening at the Tale Center. Without even showing where the results are coming from, they come and say, Museveni has 10,000 votes. And you ask them, where are you basing yourself to say this? And they were not able to give that clarification. Up to now, in complete violation of the law. We told the nation before elections that the Presidential Elections Act commands the Electoral Commission to base any declaration on DR forms and tally sheets which are sent by the district returning officer, having copied in the political parties and candidates who are running in that election. That was not done. So up to now, the National Unity Platform, which believes 100% that it won the presidential election, is demanding for the DR forms which Byabakama based himself on to declare General Museveni the winner of this election. And that is why we are saying we reject in totality whatever was being announced because it had no backing of DR form. Bigambo bya David Lewis Rubongoya olunaku olwaleero ng'agamba nti bo baabeerangawo nga balaba bulabi nga omulamuzi Byabakama alangira nti eno President Museveni afunye omutwalo gumu eri afunye 15,000 n'ebiringa ebyo wabula bagamba nti bo beemulugunya era bagamba nti ebyo byali bifu olw'ensonga tebaaweebwa mpapula zewandiise DR forms ezaali ziraga obutuufu bwa byonna ate nga ssemateeka akiragira. So David Lewis Rubongoya n'amaliza ng'agamba nti mbulaga mu bwangu nnyo baagala omukulu abawe DR forms kwe yasimbanga amakanda okulangirira kati alindiridde okulayira essaawa zino. Ebifaananyi by'olaba nkuteereddewo mukwano gwange bifaananyi ebibaddewo olunaku olwaleero ku kitebe ki NUP kizeemu okubeera nga kikakkalabya emirimu gyakyo butereevu nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero era nga
abakulembeze abasinze okubeera nti babeerawo olunaku olwaleero beebo abalondeddwa mu kalulu era ne bayitamu. Bakira abo nno abataalondeddwa oba abasuubira nti obuwanguzi bwabwe bwabbiddwa, David Lewis Rubongoya abawadde advice okubeera nga baddukira mu kooti z'amateeka okulaba nti bateekayo ebyo bye bawuliriramu nti ddala bandi banga babbiddwa. Era bino abyogedde olunaku olwaleero wali Makerere Kavule olunaku olwaleero ku NUP agambye nti wadde pate tekkiririza mu bujjuvu mu kooti naye agamba nti at least bagendeyo basobole okubeera nti bateekamu complaints zaabwe oba okwemulugunya kwabwe mu line efaananako bwetyo. Byonna bibaddewo olunaku olwaleero ku kitebe kya NUP era njagala okutegeeza nti kyandibanga kigguddwawo mu butongole okuddamu okubeera nga kikakkalabya emirimu gyakyo oluvannyuma lw'akaseera akabadde kayitiridde. Ojja kujjukira luli nga tetunnatuuka wano okubeera nti Bobi Wine ne kati gyali tewannamanyika nnyo ekitebe kino ki NUP ku kitebe kyabwe babadde nga buli lunaku olw'Emmande baholdinga pressure oba olukuŋŋaana lw'abamawulire ne boogera ku ebyo ebiba bigenze maaso n'okutambula mu nsi ey'ebyobufuzi. So this morning the party leadership alongside the newly elected leaders addressed the press in light of the prevailing political climate and the malpractices endured in the just concluded polls according to the National Unity Platform. At the same time, it was established that the criminal regime, as they always say, deployed all sorts of measures to ensure that several of the candidates, NUP, get denominated, while those who made it to the ballot were frustrated, using coercive measures to enable the rigging for the regime candidates. That is one of the writings from the National Unity Platform. Bagamba nti beemulugunya ku bingi nnyo nnyini ddala okuviira ddala wali nga beetegeka okwesogga olwokaano. Waliwo bakandidates baabwe abaasokoolwamu wano na wali nga bayita mu nkola y'obba denominatinga ng'ate baanominatingibwa dda ate abandi ne batuuka ebintu ne bitabuka butabusi. Abalala bagamba nti obuwanguzi bwabwe bwandibanga bwatwaliddwa. Eyo bwe tuba tuvuddeyo ekifaananyi kyolaba kikya sipiika w'eggwanga nnyaffe Uganda, omukyala amanyiddwa nga Anita Anet Among, Honorable Triple A. Kati ate era mukadde ke kamu omukyala ono ye sipiika w'eggwanga by the way, wa sipiika wa Parliament y'eggwanga lino. Kati essaawa zino we tuba tuvuddeyo ewa sipiika yennyini, omukulu gw'olaba ku screen yamyuka sipiika w'eggwanga oba wa Parliament y'eggwanga ono gwe wandiise Deputy Speaker omukulu Honorable Thomas Tayebwa. Kati ababiri bano entebe y'obwa sipiika be bakyaliwo nti Anita Anet Among Right Honorable ye Speaker, then Thomas Tayebwa ye Deputy. Kati wakati nga tweteekerateekera okwesoga ekisanja ekya 2026 nga n'okulonda kw'obwa sipiika kutandise okwengera kubulako ku wanula buwanuzi okusala kitandika okuba nga kiriibwa ngamba olwokaano lw'okulonda sipiika. Omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao ojja kujjukira yakawangula ekifo saidi eyo eya Laropeche, yawangudde ekifo ky'obwa MP. In fact yafuna obululu obuwerera ddala nga 7. Kati omukulu Norbert Mao amaaso gonna bangi batandise okugamutunuuliza nti yeyandisuuza sipiika Anita Anet Among ekifo ky'obwa sipiika. Mukadde ke kamu n'okuteeka ebbali Honorable Thomas Tayebwa ye atuule ku ntebe abukale. We yabuuziddwa ku bino byonna, Norbert Mao, Honorable Minister wa Justice, alina kyabyogerako. I've not even said anything about that position. But there's this outpouring of goodwill by people who want Parliament to have institutional power as opposed to personal power.
So what am I doing about this goodwill? I think that's what you need to know. Number one, I qualify. Actually, that open to any MP. So I have the minimum qualification. Now, apart from the minimum qualification, people look at the education of a speaker. They look at the experience of somebody who should be a speaker. They look at the skills, the special skills that a speaker should have. Then, of course, you look at the connections, local and international. Those are all attributes. Now, a speaker must belong to the parliament, not to anybody else. Because that's why they say the speaker of parliament. So the speaker heads an organ. Omuntu naddala mu byobufuzi bw'aba n'atwala ekifo kya munne ekyo kyabeera alimu nga kyakwesimbawo asooka kubaako obugambo bw'ayogera obusookasooka oyo gw'aba asanzeewo mu kifo ekyo kyandibanga ne Robert Mao bw'atyo bwe yakoze. Mu bigambo by'owuliddeyo agambye nti ye ng'omuntu talina kye yayogedde ku kifo ky'okufuuka sipiika, wabula nti bantu bwe batandise okuba nga bakulukusa omukwano gy'ali n'okuba nga batandika okumusongamu olunwe ne bagamba nti naye Robert Mao ono bwa sipiika bwa Parliament abusobolera ddala, ndyandibanga abusobola. Kati Robert Mao mu bigambo by'ayogedde agambye nti bw'aba nti wakugenda mu ntebe eno naki amazima abeera wakuddira Parliament eddemu efune institutional power over personal power. Ekyandibanga abanga ayogera ku already abali mu kifo kyekimu ng'agamba mbu Parliament ye kati wabanga azze abajja kuleeta Parliament okubanga yeerina amaanyi so si speaker kubanga lyalina amaanyi. Ategedde otegedde. Bwe yamaliriza n'agamba nti ye nga Robert Mao agwanira era ebisaanizo byonna ebyetaagisa abirina. Wabula n'agamba nti sipiika alina kubeera wa Parliament, talina kubanga wa muntu omu obanga alina we yeesigamye. Robert Mao bw'amaliriza yabadde ng'eyeebalama ogufo guno ogw'obwa sipiika, wabula ebigambo gye byakidde omusajja ddala ekifo yandibanga akyetaaga. I was declared as a member of Parliament elect. I started getting calls from many of the elected members of Parliament urging me to contest for the position of Speaker. So what does an intelligent person do? The NRM has the majority of members of Parliament. And it is only natural that the majority party should provide the Speaker. So right now, I'm carrying out consultation about that prospect. We will also meet the leadership of the NRM, including the President, and talk openly about it. After all, everything we are doing is for Uganda. You are a speaker of Uganda. You are not a speaker for yourself. Fortunately, where I come from, we also gave the president serious votes, more than 80% on average. So this time, we have a claim on the political cake. There is the national cake, which means roads, bridges, electricity, schools, health facilities. That is they call it the national cake. Whether you have voted for the winner or not, you are entitled to it. But the political cake is based on how many votes you brought. And this time, in where I come from, the vote jumped from 44% to over 80%. And I was instrumental in shaping that narrative. I have always been the one scattering the president's votes in that area. This time I was the one gathering it. So I'm sure he will also take that into consideration as we carry out our consultation. Honorable Robert Mao wano nno ng'ayongera okulaga obwagazi ku kifo kino agamba mbu ye bwe yalondebwa bw'ati ne bamulangirira kuba MP yali atudde awo musajja wattu mu budde bwe
agenda okulaba nga ba MP bamukubira amasimu ag'okumukumu nga bamugamba kati Norbert Mao nawe weesimbewo ku kyobwa speaker obusobola Norbert Mao our man oye era n'agamba nti kati engeri gyekiri nti ba MP banne be bamusoose oba okumusookasooka yeesimbewo yatandise okukirowoozaako era nti engeri gyekiri nga NRM yeesinga abantu abangi mu Parliament agenda kutandika okwebuuza ku bantu bano abasinga. In fact agambye agenda nakusinkana President Museveni bogere ku nsonga yeemu era yagamba nti engeri gyekiri nti ewaabwe gyasibuka larope waggulu side eyo ggulu n'ebisigadde mu Northern Uganda bawa President Museveni obululu bungi era nga yagamba nti yeye ensonga lwaki bawa President Museveni obululu kuba luli yabadde mbu kyankalanya bwe yesimba kuba president nga abeewaabe bawaye kati omulundi guno yabagaye banayimuwe President Museveni kati agambye ye nga Norbert Mao he has a claim on the political cake leave alone the national cake kati nga kyategeeza nti wekituuka ku keeki ey'ebyobufuzi naye alina okuba nga agabanako olw'ensonga nti akikoleredde bigambo bye kati ekitegeeza keeki nga bwe twagiyitanga mu kyalo Mao gyayagala okubanga agayagayaako ye keeki y'okwesimbawo ku bwa sipiika ekibuuzo Norbert Mao anaakuba sipiika among wamu ne deputy speaker Thomas Tayebwa akalulu asobole okuba nti yafuuka sipiika omujja ow'eggwanga lya Uganda asobola okutubuulirako ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yeemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sydney omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.